Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Okay. Nyongere kubuzaako najeso kwate ngo tumudde mpologoba enuje yeddembe. Kale no munywanyi ne wano katukwatewo. Mu makati g'omwaka gwa 2017 Uganda yafuna abangi gwe balowooza nti oba oliawo yali malayika gye batamanya gyevudde eyali ezze okutaasa obulamu bwabwe naddala mu mbeera ey'okusanga ng'obuuliawo talina kyakulya mwattu malayika yaabwe eno nebaako kyekukolerawo. Malayika y'abantu eno gyekutegeezaako ye mwami Bryan Kirumira, wabula nga yasinga kumanyika nnyo nga Bryan White. Era oluvannyuma lw'embeera oba oluvannyuma lw'okubeerawo kakabanga akawera, Bryan yadda n'abulira abantu wawe gye yali afubutuse era n'abategeeza nga yali afubutuse eyitala eyo bangi ne bakkiriza amaanyi ne bakiwakanya. Naddala abaali bamumanyi oba oliawo ndowooza ojja kutegeera mpolampola munywanyi. Bryan yakola ebintu bingi nnyo mu kaseera ako, nga mu bino bwe mwali n'okubeera nga alina engeri gy'alumamu abavubuka mu ngeri y'okubajja ku biragalalagala seko n'okubateekateeka mu ngeri y'okwate nga babaako ne kye beekolera nga abavubuka. Singa abakusangiddwa oba oliawo ng'okozesa ebiragalalagala abaako ne kyakukolera. Ng'ayita mu kitongole kye ekyali kimanyiddwa nga Bryan White Foundation mu bitundu eby'enjawulo. Era wano nga ze yasaasanya mu bitu oba mu biseera ebyo mpaawo ayinza kuzikugamba nga wawulira wano eno omukago era n'omudiddo we gwali nga n'essanyu nga buli waayita bakira nakaluluko kakeeka ali awo. Wuliriza ali awo bannanga bavubuka security njagala munyame ku basajja abo ku lwa soda emabega eyo. Abavubuka abasoda mzee soda imirire wakati ebyokulya bibacyangalanyiza. Tugenda maaso soda wuli muzira bakuleti muzira kati mukakale nze si wa muntu ne mweweesa nga bannamutima sibyagamba ate nga binuma bino bukiite bumala tugende mumpulirize kino kye musinga okufuna kye kisinga essaawa eno. Abantu bano bakoze bulungi basomeseza mugenda simba layini oyitawo mpolampola oba mpeere emitwalo 22 buli omaddeyo mu kifo. Omanyisa ekyo kye bayita kyenjagaliza abavubuka. Owulira nti nno omuntu bw'avaayo n'ateekayo omwoyo wuliriza bannange wuliriza saagala nkayane nammwe. Wabula olunaku lwa jompozi mutuntu polisi lwe yatukubyemu enkyukwe kubanga naffe byabadde akola bibadde bitukanga nga twewuunya bwewuunya. Olunaku lwa omusaaza omutuntu mpozi polisi yazinzeeko amaka ga Bryan White agasangibwa mpozi ebuziga nesika emmotoka ez'ebbeeyi ezisoba mu nnya ebibajje mu nnyumba mpozi n'ebyobugagga ebirala naye n'atwalibwa ku kitebe kya sayidi ekibuli nga kigambibwa mbu abangibwa obuwumbi n'obuwumbi. Kino kyatukutteko nnyo ne tugamba omusajja waffe kintu kijja bwe kityo. Kati era kye twakoze ne tusitukira mpaka ku kitebe kya sayidi eno mpozi ate gye twasanze Captain Michael Mukula nga mpozi ono mukoddomi wa Buganda nga y'omumpo ate kubabanja Bryan White ng'era yali yamugulako emmotoka wabula n'atasobola kubeera mpozi ng'ate agisasula ekintu kyabadde amunoonyeza ebbanga ng'akyekwese. Bampita KAKALAAMU nkola ne radio SIMBA captain. Nsonga ekunoonyesaako ya mwami Bryan White tegeezeddwako nti gw'omu ku babadde babanja era ensonga lwakyali mu kkomera. Nsaba tutangaazaako naffe tufuneko ku sayidi y'omukama wange ku radio wano. No kwegamba kubadde n'ekizibu namutabani waffe oyo Bryan White atutte ebintu by'abantu bangi nnyo. Waliwo emmotoka ezimu zaalutte poliisi ekutte motoka zanjawulo eza bbeeyi olondooza n'abaana balala balina bamubanja biloni na biloni za ssente. Emmotoka yange yagikolako myezi 3 emabega. Okay. Captain Mike Mukula agamba nti omwana Bryan White ali ku kyokya kuba naye yagenza okutuuka ku CID ekibuli nga babanja oli bakira abali ku mawuledi nandiki abali ku mbaga y'amajanja. Kati kapteni mu kukwatagana naye before oli omuguza buguzo bali omuwakutambya mutambuli nga bw'asasula mpolampola. Ndekizibu okusuubiza emmotoka naye nali nfuna mmotoka endala kati yali anguza mmotoka endala erokanyi olwayagala kigula naye ati noti oli mutawaana asobole okubeesasula naye enkola ya Bryan White
ebadenoonya era abavubuka bangi bali kuteteera bulatenga sekanga tibasaana okubeera kutebule ente zolaba wali abantu abazenga bamubanja bantu bangi nnyo. Okusinziira mpozi ku mukoddomi wa Buganda Captain Mike Mukula agamba nti omusajja ono akoze ebintu bingi nnyo nga yeekuusa mpozi oba yeekulubeesa ku linnya lya pulezidenti naye agamba ekyo si kyekikulu ye talina kintu na kimu kyayagala amuddiza emmotoka ye byokka buli kimu nga kiggwa. Kati bwe kijja nga talina emmotoka njagala bakomyewo emmotoka yange kyekikulu. Naye poliisi kenoonyereze nsinze nzekka n'abalala naye si kirungi abantu okoze erinnya y'omukulu nga pulezidenti w'eggwanga ne bagyonoona si kirungi. Okusinziira ku ayogerera Criminal Investigative Department giyite CID ekibuli afande Twire agamba nti Bryan ekituufu akwatiddwa oba yakwatiddwa era bali naye n'ensonga n'agikubulira wano lwaki ali awo. Kimuleseza ewaffe wano tusinzidde ku musango gwaloopa wano okuwuliriŋŋana ennaku z'omwezi 10 mwaka guno musango ogwo ogwaleetebwa omwami gwe bayita musuubuzi ate agamba nti mukwano gwe faafe ate baludde nga bakolagana bintu bya matova agamba mu mwaka guno yawa motoka 4 mwami Bryan White naye yazimulira ku banja 100% era okumuwa emmotoka ezo banja 100% sigwe gwali gusoose baali baludde nga bakolagana nga muwama motoka credit naye era Bryan n'abanga agasasula naye ku mulundi guno yasooka kumusasula mu bbanga lyebategeragana kaakati era ekyo kubanja Bryan n'amulaga nti ye simwetegese kumusasula era oluvannyuma n'amulaga nti talina kyamubanja. Okusinziira mpozi ate ku mukulu Twine agamba nti omusajja talabanga ku musajja muferengo ono olw'ensonga nti yafera mugagga munne matovu n'amuggyako emmotoka ez'enjawulo ate n'alema zisasula kyokka n'ajingirira empapula eziraga nti yamusasula bw'atyo yensonga lwaki baamukutte asobole okubitebya era bakyamunoonyerezaako nnyo. Oluvannyuma Bryan White n'aggyayo empapula eza banka n'amulaga nti yali amusasulawo emmotoka zino zibalirwamu obuwumbi obukadde bwa sente 9 ono bwe yamulopa mu mikwano gye n'aggyayo empapula n'alaga nti yamusasula naye nga matovu yagenda okwekenneenya empapula ezo ng'ate eryo ebbanja eryedda yamusasula kwemabegako kati awo yamanyira nti omuntu gwasinga naye mufere okujja n'aloopa era leero tumukutte tugenda mu maka ge ebbunga ne tugyayo emmotoka zitoyota double cabin ne tugyayo n'emmotoka ya leta twagyeyo n'emmotoka eya Range Rover gye twasanze nga waliwo omukyala agivuga ndowooza mukwano gwe ne tubireerawo ne tupakinga tumukwata era wenjogerera kati bali kumuwa kajojijoji w'ebibuuzo. Okusinziira nti emmotoka poliisi ze yabadde yeetaaga zasangiddwa mu kikomera kya Bryan White ate nga obaoliawo zirabika okuba nga zasangiddwa nga zikyali mu mbeera nnungi ate ye lwaki Bryan White atwalibwa ku poliisi afande Twine ne wanatangazaawo kubanga asinga okuwa Bryan White naye atuwulira engeri gye yafunamu emmotoka ezo sinakirina oyinza okusanga naye alina obugirizi obumala okuwunzika nga yalina okubeera n'emmotoka zito tuwuliriza enjiri zombi obujulizi bwaffe ne tubusengejja bwe tusanga nga mubutuufu alina omusango era tujja kumutwala mu mbuga z'amateeka bunaanigwe. Waliwo abamu abatutegeezezzaako afande nti waliwo n'abazze nga babanja ezaale nti Captain Mike Mukula abadde yakava ku simu kungagamba naye abadde abanja emmotoka kiri honorable Captain Mike Mukula naye agyeofa okwosikiriza nga naye alina okwemulugunya eri omwami ono Bryan White nga yamuwa motoka ey'ekika kya Mercedes account fe n'amusasulako ente miliyoni 16 n'asigala nga amubanja miliyoni 26 naye nga bwe yamubanja n'amulaga nti tajja kumusasula akati n'abanga naye nga walukujjukujju. Akakodo kano mpozi abasinga okakozesa batera kubeera bamanerenda nga mwami Kabanda John munne wa Kakalaamu bw'aba kubanja akukwata lwakutaano kkiriza obagaano olina okusula mu kkomera paka Mande ogenda okuvaayo ngozze mu layini osasule bw'atyo Bryan White naye bamugomba amuginde ku lwakutaano nga kkiriza obagaano teriyo kkooti yonna ekola lwa 6 na lwa Sande ng'olina kulinda lwakutaano
bwatyo olwamususiza olwamutaddeyo ababanja ne batandika okufukumuka ng'amazzi nga bajja besomba balagira ddala nti omuyaayo ono oba abadde abange Mike Mponatwa omusango n'aguloopa ku Jinja Road amoni zimezirimba eri omwami Bryan n'agaana okuzikinga era abasirikale bafe aba Jinja Road naye wadde baludde nga bamunoonya kati bwe bategedde nti yakwatiddwa neyonayo mu Mike n'ategeera akosa chance eno n'agaana naye tufanagise waliwo ensonga afande endala gyabadde bagamba nti yabadde yeeyita nti akolera President Museveni ebyo ndowooza ayinza okuba nga yena abalala wabyogerere naye nga tuli ku misango gyalopeddwa ekyo tunakutegeezaako tutakolera sinzira kunoonyereza afande olowooza kino kiyinza twala bbanga nga kyuka ku nzikiriziganya guno omusango si gwamaanyi nnyo mu kunoonyereza emisango emitono egitatwalira budde bungi okusinziira mpozi okusinziira ku afande twine yagamba nti omusango gino buulo ono alinza okugendera paka ddala ku Lwakubiri nga bakyanoonyereza kitegeeza bw'obala wiikendi yonna paka Tuesday ennaku aba ayingira mu 5 ng'akyali mu nkomyo naye omusango okigambibwa gwaliko si munene nnyo kabagira banoonyereza bajja kulaba tugenda mu weekend twandibadde tukumalira mu nnaku nga 2 era njagala kusuubiza nti webunaatuukira ku Lwokubiri guno omusango ojja kuba tumaliriza okunoonyereza era yaffe twale bw'omuwoza wa gavumenti obubiriza obulimu aliyokasalewo bagenda mu kootoonedda naye byonna byonna bigenda beera nga bigenda mu maaso ng'ali munda ekyo tujagalawo ng'amaze okukola interview kubanga ekifo tusiba kusinziira ku mbeera eriwo bwe tunasanga nga kyetaagisa kaddukulu era k'abantu yamutwalamu naye bwe tusanga nga embeera teyeetaagisibwa okumusiba era tujja kumuwa bondi ekitegeeza afande ku ssaawa zino Bryan White tanawo kubeera ng'ayimbira mu kadduuka tukyali mu interview essaawa zino wenjogerera mu kuyita okukunya kajojijoji w'ebibuuzo afande twire agamba nti eri abawagizi ba Bryan White temutya nnyo mwanattu sawa yenna omuntu wammwe yanditeebwa singa asangibwa oba kibamwagaza kiba kiwedde ajja kuba ate nga ateebwa n'olwaleero ate nga erimwe abatamwagala naba kubategeeza kiki ayinza bagamba naye olaba kisooka essaawa yonna tusobola kuta omuntu ne bwe ziba ssaawa 5 kasitanga tuba tulina information gy'alaga ajja kutuuka bulungi tusobola ate n'okumuwa escort omuntu yonna ne bwabeera gwe kakalaamu naye bwe tusanga nga tekyetaagisa okumuta era ajja kusigala mu kadukulu kaffe paka nga tumaliriza okunoonyereza kale neyanzege mukama wange kale ne kakalaamu naye ejja kunoonyerezaako ejja kubuuza tadizi oyo ne mufumbe WOLOKOSO kale tompolokosa kale wa Luganda aya naye wamaze n'omuwolokosa ono ye WOLOKOSO mu weekend taxi